Zizanyo nzikiriza bakama bange mwenna abali wano okubaagaliza Pasika ennungi naddala abansindika mu palamenti abantu besse muto mbaagaliza Pasika ennungi abeekapeeka ab'Nakaseke ne Kaasangombe nga amagombolola azuukidde nga bwe yagamba Yezu omwana wa Katonda nga bwe yagamba. Njagala kwagaliza mwenna b'Ekereziya y'Ekiziba asobodde kuba nammwe mbaddeko Ekereziya yange gye ngenzeemu eya Kabondo era ebbaasa yange eya Pasika muginteekereyo ewaka ogiteekemu oli okogizeeyo yange muginteekereyo ewaka musomesa Kiggundu awo Sebe ow'Emifunya oba Muzeeyi Peter byekwaso ow'Ennamirali ebbaasa yange ngisange. Njagala kusaasirako mwenna abafiiriddwa naddala Ssaalongo abadde omwami omusaalongo awe Kapeeke yafudde ne bamuziika ekiteekanya. Saasobodde kujja mbadde n'ebintu bingi nnyo ebibadde binsumbuwa. Mpulidde mukulu wasu ayogerako ku makubo amakubo gabe gafuuka oluyimba olwemerabikako ku radio amakubo gabe gafuuka oluyimba y'omu ku batuuze eyo ate emmotoka ze ezimu kuzisinga obungi bino bisino twaka ne mukulu Salimu Sale Jeno Katuma mala ina bisino twaka biri ne Salimu Sale biringa 1500 naye nnaku ezo bangamba yajja mu kitundu kyaffe n'alambula Jeno Sale wa Jeno Katumba mukulu Katumba amala n'atusuubiza okukola ekkubo lino eryawo obulenzi Nakaseke Kapeeka okusooka odditulimiramu naddala bwe bayita mu Magaga n'ebitundu ebirala wali obubi naye sinalaba kiryawo kitambula bulungi. Emmotoka baaleeta nayo n'enzira greda weeziri bakolako katonotono naye sinalaba mulimu gutegeerekeka. So mukulu Katumba amala tukusaba ekkubo lyaffe eryo tukolera ate n'okuliibwa kolasi kubanga liri namba 3 ku makubo agalina okuyibwa kolasi. Ekkubo eryo liva Misinje ne lijja Zirobwe w'obulenzi Kaasangombe Nakaseke paka Kapeeka tulirinze okulaba nga balituira kolasi. Era njagala kwebaza ne ttiimu eri mu kukola ekkubo ly'Olugogo ttiimu na Lugogo empozi mwina Lugogo eyo wammwe naye ffe tuteekamu kasente nga mukulu ziri twawula wakugambye naye ekisinga okuneewunyisa disitulikiti erina okukola ekkubo eyo ate yeegamba terina adde 10 kakati bagamba tebalina adde 10 kati kineewunyisa mwe sente mwe muzigaba mu parliament. Yes zigabibwa naye waliwo ze bayita prioritization ebisososolwazibwa Lugogo yagatta Nakaseke ne Luweero mu byobusuubuzi era olulala mbadde nga Lugogo oyo mukola ne Ronald Ndawula Luyeri ng'akyali ssentebe LC5 naye mukowoole naye atuyambe oyo mukowoola naye abo batera kujja mu biseera bya bufuzi kampeni wezibeerawo balaba naye kati kyekye bwe busubu bwe tulina naddala wano mu Buganda abantu okubalaba okuyamba balaba mu biseera bya bufuzi nga kampeni zituuse. Mu biseera bino oli tusobola na mugamba ati tuyambe ku bantu. So Lugogo njagala kwebaza nnyo kyamaani w'ekibale mukulu Mutibwa ne mwami Kiggundu we Nakaseeta n'omulimu gwe mutaddemu gw'amaanyi nnyo tukyayongera okulaba nga tusona naye ne bw'oba ng'oli eyo ng'oli mwana nzaalwa ye Nakaseke ng'osobola otuyambako okukola Lugogo tugula bya dikowazi ne malamu n'ebirala ng'osobola okunteekerako akasente essimu yange agikusomera nange nenkaweereza kyamaani mukulu Kiggundu we Nakaseeta oba olabye kubanga yatuyambako ye treasurer so nze sikyalina kyembasaba ku disitulikiti yaffe ye Nakaseke kuba nkiraba sikyalaba na mugaso gwa disitulikiti zino ze baatuwa mwagisabanga tebajwalira tukatujevuma disitulikiti zibeerawo okuleeta services disitulikiti zibeerawo okuleeta services ennaku ezo nabadde ndi nga shadow minister ntula kakiiko ka infrastructure mu parliament naye ababyamasannyalaze bazze ne mukyala Kagino oyo bonna ne bajja groups zaabwe ezo naba n'omukyala wa Uganda Airlines mukyala bamuturaki bonna babayise mugundi omulundi naye Kagina yansuubiza okumpa ingiriya ajja tuyambeko mu kkubo lyo lye Nakaseke lyenjogeddeko nangamba naye yayitayo ko nga bagendeyo ndowooza ewa mukulu Salimu Sale mu paaka nga wabinyowazibu kituufu n'olwekyo tuba tukaba ku mbeera y'amakubo eno
tusaba gavumenti etuyamba ate tusaba n'abantu basabasajja Kabaka okwongera mu bulungi bwansi amaanyi. Waliwo gy'otuuka eyo buli kimu balowooleza mubaka wa palamenti MP naye ne kuba abantu eri batwala emugga tebasobola dde kulirima. Nawe etagisa okuteeka ebibulooka ng'osanze oba ekkubo liri bagala MP abajja biteekewo. Waliwo amakubo gaffe getugira n'olaba abantu basobola okwekolamu omulimu nga bw'olaba abantu mu Western Uganda bwe bakola ne beekolamu omulimu ne baleeta oba bibulooka oba ttaka ne bayiwawo ne baziba ekinnya abawano buli omu abeera mu kubongoota alinda MP abaakola buli kimu. So mbakubira omulanga musobole okuba nga amakubo ago gakolebwako. Tukyalinda ekkubo eryo diwa kolasi ng'era mukulu wa Sono wayogedde abantu baawo mu lukumbi muvuge empole ekkubo lino eritugatta wali ewamikaawo olutindo lwaguddemu. Ab'ekitongole kya Yunura mukulu Ronald akulira Yunura awo mu Luweero sebo tuyambe olutindo olwo lukolebwe ndowooza yo mayanja awo mu lukumbi awo omugga gwaguddemu. Titwagala abantu baffe kuba nga bafa. Era mbasaba ennaku z'omwezi nga 3 n'abagereka agenda kuba wali ewaffe Nakaseke Essemuto ng'akuza olunaku lw'abakyala. Tugenda kuba ku Semuto Church of Uganda, St. Paul Church of Uganda ku kisaawa awo Essemuto. Munoonye abaami ba Ssaabasajja Kabaka abantu abakyalumirirwa Buganda muweeyo kijja tukwasa ensonyi nga n'abakerekaze nga tusanze ng'abakalamojja bwe bali bate abakalamojja ati abakalamojja tebalina kye bawaayo tebawaayo ente zaabwe sirabayo ze bawaayo. N'olwekyo muleete ku mbuzi muleete ku nte muleete ku matooke. Kyatukoze bubi nnyo nze nabadde nagonja wange gwentegese omulungi ennyo naye kibuyaga kye yatukoze nabikubbe bigwate kuba okwosa jjo kye yatukoze naddala nze wange kye yakozeeyo n'ekitundu Buyungwe Nakaseta kye yatukoze kibuyaga ebitooke ebisinga byonna byasigadde ku ttaka. So njagala kubakubira omulanga mulage n'abagereka essanyu ate muyambeeko n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka. Omanyise bo omukulu wa Lusimbi mukyala wa Kabaka okulonda ekitundu kyamwe nga kyagenda okuliza olunaku lw'abakyala mu Uganda yonna mu Uganda yonna n'agamba kajja lukulizeeko nammwe. So mbakubira era njagala kwebaza nnyo ekitiibwa Kangaawo ne ttiimu y'abanna omulimu gwe mukola mu bannabulemeezi mugenderaawo kuba bulemeezi yebadde esinga mu bintu byonna. Sebo mukama wange nzikiriza njagalize kuba Ssaabasajja Kabaka yayigaliza Ssaabasajja Kabaka tukwagaliza Pasika ennungi ajja kujogera katono. Ssaabasajja Kabaka n'ab'effamire yo tukwagaliza Pasika ennungi. Nzikiriza njagalize President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'effamire yo tukwagaliza Pasika ennungi. Era tukwebaza okulabisa okungi kwotaddewo okulabisa tojja kukitegeera sebo okulabisa okujja kwongo oyingidde mu kibiina kya People Power mu gundi yaffe kakati ndikiriza njagalize ab'effamire yange eya Luttamaguzi ku kampu Luttamaguzi bajjajja bange bonna ab'eŋŋanda zaye bonna abali awo ku kampu Luttamaguzi awe Buyungwe mwena mbaagaliza Pasika ennungi. Bannakaasa Ng'ombe famire ya jjajja wange Sebijogo ezirambo wali ekapeeka nammwe mbaagaliza Pasika ennungi. Famire ya jjajja wange Muwanguzi wali ekiwanguzi mu Kikandwa bulijjo mmanyi oli munyanko kikyusa Luttamaguzi Semakula kati bano bagamba abanyankole mbufaanana okufaanana si Luganda wantukyogera bwe tuti osobola okumpayo ekibanja mwankole sikigaana sigaana naye sebo nze kammala okuwuliriza njagalize jjajja wange famire ya jjajja wange Muwanguzi mu Kiwanguzi wali ekikandwa naddala mukadde wange Waswa Muwanguzi sebo nkwagaliza Pasika ennungi. Famire ya jjajja wange Temiteewo Luttamaguzi ne bonna gye muli mbaagaliza Pasika ennungi. Famire ya Nalongo Nalumaasi Ekitenga mu Masaka City naawe nkwagaliza Pasika ennungi. Mukulu famire ya jjajja wange Magala Sekitya ebukotaawo wano mu Kampala nammwe mbaagaliza Pasika ennungi. Famire ya jjajja wange omugenzi Jakaluyombya sebo nammwe mbaagaliza ne banyabo Pasika ennungi. Mwenna abantu bange mbaagaliza Pasika ennungi. Kensembyayo njagala kwebaza nnyo abantu b'Esseeta Kapeeka abakutta agabbi nga gabadde gazze okubba embuzi naye ne mutagakwata bulungi ne gadduka naye ne mwokyamu emmotoka yaago
agabbi gano gabadde gasumuludde embuzi awo seeta nga bagitwala kuba mu kapeeka awo nga gazisumuludde embuzi z'abatuuze baffe gazikuŋŋaanyiza awo gazitwala mu motoka kati omu ku batuuze atabongoota n'azuukuka mugwadde batwalidde embuzi n'akuba enduulu we gavuze ekipayopayo ate nga tegamanyi nti ekkubo lye gakutte likoma kati eyo gye gafuutuseemu ne gagireka emmotoka ne gadduka naye bantu mmwe mutukola bubi nnyo olumwe emmotoka zino nga temunaba kuzookya tuba tuzeetaaga for evidence security bikira ebirala evidence security esolokwa wakiri bagamba batwalidde amateeka tewali ge batwalira mu kooti amateeka tewali ge batwalira mu kooti munaddala mu byalo ekyalo kiramba kiri ku nsiko baayokya emmotoka y'omuntu baatikaloleze ente bbiri kati emmotoka era nga Luttamaguzi bwagambye amakuba amabine ge bayamba ne zitubira kati ababbi ne badduka abatuuze olwajja emmotoka ne baziteeka ku muliro kati bali ku bannannyini nti abataali nawo ate bano abajja bannannyini fuso ne bakwata ekyalo kyonna kimala ku muzigo nedda kati ekyo mukulu waswa ziri twawula meya neewunyisa ababbi b'ente ewaffe mu katokolido banene mu ggwanga obubbi bw'ente byange sibyo obubbi bw'ente mu Uganda naddala mu katokolido buli coordinated era buliko ba chief coordinators era tosobola ekiboga tuli twagendayo ewa Kefa Nalebo Kefa ne batuwa lipoota n'omukyala Nakimwero nga waliwo be baali bakutte abanene ne bava e Kampala mu mapajera amanene nga bagamba ababbi babate babakwata ne fuso mukaaga ezente ze babbi ne babateera ne era babata ne babalagida babate mangunyo bakuba mangunyo amasimu nti bakabona ababbi baba no wano babagamba mu bate mangunyo okutuuka eri batandika badde nebaza era sebo omukulu waswa tebakulimba nti bana ababbi tebakimanyi programu egenda maaso mujja gitegeera ngera we twabagamba ku yabalaalo tolabangako mulaalo ng'atambuza nte wano ku bigere nga zigenda bazitwaliranga mu bitrere ekiro nga ziwerekerwako maje ezagenda eri eggulu ne mu bitundu ebirala kati Luweero naye bamugabanye bagabanye Luweero anti abalunzi kakati mbadde nkugamba bebalaalo bebamu kati mpulirizaako nze mbadde maliriza njagala kubebaza nnyo abantu b'ekapeeka obutabongoota singa mbadde siri bubi mu nnaku zino enkulu naali baguliddeyo ku kayana ne muwuuta mu supu naye mu maaso awo ojja kubaako kye mbasasula twetaaga ebitundu amateeka tewali ge batwalira mu kooti kyekugamba mwami Museveni ennaku ezo yawa omusajja omudaali eyakwata yakola ki yayose obuzira nga agoba abatemu omukulu w'ekika ab'ekapeeka bazira baffe oli nga Sawule bwe mugamba nti awagira okutwalira amateeka mu ngalo ababbi tebaabata babataka ababbi omu baamutta omutemu baamutta omukulu iyo kyamuweesa omudaali yayamba nnyo okuwonya naffe tubeebaza bano olw'okuwonya embuzi ezo obutabbibwa kati abo ababbi gye baddukidde bajja kumanya tekyabbika sebo wano tulina kanoni mulamba yafa olw'okumubako ebisolo bye kanoni kampujja ettimu nawali yazirikako nga batutte ense omulundi ndowooza gwali gwakuna nga gwali gwakuna nga nte bwe bagira nga zizadde weziri awo nga bajja bazikima okuva olwo lwe yalwala teyaddangu nolwekyo njagala kubebaza bannakapeeka ne mu sekendi ntono nnyo nzikiriza kansala kansoni Nsiima kyayogeddeko ekyomwami Gakibayo liteekeko sebo siina linnya limu Gakibayo omukulu Siraaje Wagaba omukulu oyo gwoyogeddeko Siraaje Wagaba asula mu Wagaba zone Siraaje asula mu Lubaga Wagaba zone ye bamuyita Siraaje mu Wuulya njagala kusaba mu bitundu byovaamu birimu abakulu b'amateeka waliwo ssentebe w'Elusiwan waliwo bakansala omanyi obuzibu obuliwo ennaku zino obuzibu obuliwo
abantu sira bakaddukira wa kansala kumuyamba abakansala obate babalaba manyi sina kitegeera obate babalaba manyi ago sira bawaddukira wa meya kumuyamba oba wa sende bweru C5 bonna buli bizibu babitika MP kati njagala kusaba sebo mukulu Siraje namba yo enambo jajifunanga maliriza mukulu Siraje nkusaba gendako ewa kansala gendako wa chairman Welsuwano ogendeke ewala DC wano mu Kampala bayita ba we bali bala RCC bate bakuyambye ojeke wa commissioner bamwine bamuyimiriza oyo bamuyimiriza wali wakolanga ate jangu kukwase ko wano kuba mwino ono bwe bana nabo tebakuyambye then kutwale petition yaffe era mukasera ke kamukubye yes wakantu kintu kyetaka kigize ntwabadde wano kisange kasa ngombe omusajja omu yajje ekiro n'aba police patrol nya ne drone ne bakone nyumba z'abantu nga wali wayagala w'ekibanja ekutaka ly'abantu bwe bazikoona ne bakuba bavuuka abamu emiggo era abamu balemadde n'okulemala amagulu gonna nga gazimbe kati ne ngamba la DC yatutte akaseera okujja asindise deputy we nenoonya DPC we Nakaseke naye nga yeebuzaabuza alabika amanyi omusajja oyo yazze ne police patrol ekiro ndibagamba nti oli bw'aba ayagala ettaka ngoba kibanja ng'omanyi kikyo ligale ate wakyo jja kiro n'aba polisi ate nga tubadde tubagamba lunye nti owa polisi yenna gw'olaba yeerese mu by'ekibanja abamubbi Museveni yawandiika n'agamba owa polisi yenna okujja ku by'ekibanja oba ku by'ettaka alina kujja na kooti order kabe w'amagye ono wa polisi gw'olaba abazze yeerese ku kibanja kyo oba omutwala ng'omubbi w'embuzi w'ekapeeko oli gwe babadde batutte era kyonna ekimukolebwako gavumenti eba responsible kubanga amateeka gali clear nti owabeerawo oba kusengula bantu oba gundi waliwo zino ze bayita ezero C security committee zituula nezisalawo naye gwe okuva eno ng'omusajja we yava eyo simanyi oba musajja waawe era obe bano basajja bano abali mu polisi bano baleeta babamu n'eŋŋanda najja wali mu kisango sebo n'akuba abantu abalala ne babawamba n'esawale tetunnamanya gye bali abalala omulala yabadde agenza awaabe ku gundi nti bazze okubagira sebo gwe bakutte ne bamugulako ebisangosango ate nga DPP nga bikoya atoze okuwaaba gwe bakwata ne bamuteeka kakati kye bakolagana n'abapoliisi eri nti gwe tugenda okusengula bwajja okuwaaba mukwate omuteeke mukomera bwana agenda okuviirayo nga ffe tumaze okukola kye twagala ku kibanja oba kutake bateekawo criminal trespass ekyo baakiwera criminal trespass ne malicious damage ebyo baabiwera kubanga abafere bonna bwe baddembe ekweka nolwekyo sebo kakati gundi eriwo ekozesebwa musooka kutuuka ku gundi ku security committees eziriwo ne muinforminga ne bala DCs ensonga bwe ziba ziganye of course ne DPC bamuyita n'omukulu wa police ziba ziganye nga mugenda mu mateeka nga bakuvunaana yes bakuvunaana obudde tumalidde ku nsonga za national importance abantu b'eggwanga bali mu ttaka lya Kabuusu n'abalala bangi babonaabona mu nsi yaabwe bw'otuuka n'olaba ekiri e Nakasongole y'abasajja kye bali mu kwekola ekiri egindi ekayunga ebitundu byonna kati oyinza n'okulowooza nti oba tewaliwo gavumenti tosobola kubeera mu nsi nga bannansi babundabunda omuntu aliwo ku butaakye gavumenti tesobola kuvaayo ku bulambulukufu nejja oba ku radio beating eno n'esomera abantu amateeka agakwata ku bibanja n'ettaka n'okulaba nti ebawa security yadde nze ndi shadow minister nange gavumenti etandika okumpa amafuta empe emmotoka entambuza wasebo oyagala kuwulira oli mu mukono ogwokubiri ogwa parliament anti wulira omukono ogwokubiri owa kabina akanene sigwe basemba okwo olwekyo sebo mbadde nkugamba yadde mugize mbadde mbagamba nti tuve mu by'olubalaata abakulu abali mu gavumenti tumanye abamu mulina ssente nnyingi temuliawo eziteeka naye abantu basula batunula kati ng'oyo Kabuusu tasobola ali ku ttaka lya Kabuusu Siraje myaka 28 yalekebwawo nga Museveni bwe yali akava mu nsiko okukuuma banne abeegabidde wano ettaka yagamba mbu omuntu abadde ku ttaka emyaka 11 okudda emabega n'agamba mu bufuuse ba bonafide occupants naye kakati abantu babadde ku ttaka myaka 4 myaka ameka naddala abakadde bonna obawulira
waliwo abekijebeje n'omukulu ziri twawula amanyiyo bazze wange bekijebejo nga babagoba families kijebejo bazze wange bagaba nendi munnaku nange muleke mbeko nenamba katugende ku nsonga n'olwekyo sebo professor yadde ensonga eno ogirabanga etalina namba era gye tugamba abaami ba Ssaabasajja Kabaka abaami ba Ssaabasajja Kabaka no sango beno gwe mwakaleetera abaami ba Ssaabasajja Kabaka fa abazzukulu abamu tetuli basanyufu nammwe nalabye jjajja wa professor wa Lusi mbiro zankya ng'akunze tugenda bagende nabo balumbe banunule ettaka lyabwe naye fe abazzukulu tetuli basanyufu mbiro zankya webale nnyo onale Luttamaguzi katugende obudde buweddeko bajjajja tetuli basanyufu Ssaabasajja Kabaka yabakwasa obuvunaanyizibwa obw'okumuyambako okukulembera Abaganda n'ebintu bya Buganda naye abasinga ndaba musirise abantu babagoba bakaaba ne muvaayo ne muleeta amaloboozi ku bitayamba Buganda na Baganda ebiyamba Abaganda ng'okubasengula ku ttaka okubanga babundabunda abantu ba Kabaka okubanga balinga abatali mu nsi yaabwe tetuli amaloboozi olumu ogere ne weebuuza nti gye bali ne bakugamba gye bali olumu ne mutukemesa ne tugamba nti oba nammwe mwekobaana ne Museveni mu kusaanyaawo ensi ya Uganda kuba abawaako okulya matters of national importance in studio Minister w'ettaka bikwata kubono yaleese abasango be n'abalala katugende taddeewo zirutwawuludde butugwako taddeewo ensonga y'ettaka nkulu era okyagiriko njagala kuyambako ku mwami Luttamaguzi nali ndabyeko abasajja babwanika bachairperson b'ewakiso nga bayimuse nga babba amataka g'abantu bwanika yaluwa ng'alwana n'ab'omusenyu n'abaki district land board buli district erina ekitongole ekikola ku by'ettaka under district land board ne mu constitution ennyingo y'e240 muganda wange Luttamaguzi njagala kutegeeza abatuuliza naddala ab'e Nakaseke nti ddi lwe baali balabye obukulembeze bwa district ne bavaayo ne bajja kubanga lwaki bibamenya bano b'MP abamu abatandikirwako kola emirimu egyo tebakola era everywhere uli abawa bakubasibu bakola Luttamaguzi olusi ne mu constituency gyatakiikirira abo bangi abali mu kitundu ekyo balemedde okukola omulimu gwabwe tebufaayo ku muntu atwalibwako kintu ki oba bakitutte bakole ki bakitwale paka bano ababaka lwe balijja bateekawo intervention ate nga olina kansala tulina abakulembeze ku mutendo bameeya erondebwa chairman omulimu gwayo gwa kutusomesa amateeka ga ttaka na kulaba bitambula mu ttaka naye nga onenyezza eyo neno nenyayo waggulu nti emisango egituuka mu kooti eno bakansoni nsima gye babeera lwaki gumala emyaka 20 tegusalwa eyo kansa gyabiddamu abalina okumanya omuntu omusomesa rights and obligations ze ku ttaka babeera ku district land board abantu nga tebamanyi it is also a problem nabadde somewhere in Luweero nga tutudde mu musango ne brigade ya byuma naye nga oli agamaze na sayininga nga simanyi oba olitunze kakati njagala kukubira omulanga etteeka lyaleetebwa lyetuyita illiterates protection nga yasoma bw'oba okoze endagaano ssebo Honorable Luttamaguzi oteekebwa okuteekawo kye bayita okutaputa omutaputa nakutaputa buli ndagaano yonna ekolebwa kakati ono kansonisi mukulu waso yali kazinda yawaswa ono kansonisi mabayogera kalinga yakava mu America amateeka wegali naye ekiriwo bubbi deliberate obukulemberwa bakikola bakigenderedde olaba constitution bagano gikyusa mu nini nansi waswa naddala particular ewaffe mu Nakaseke bulemezi abalonzi bamanyi ojja kulonda omuntu kubanga akulimbye byakulimba naye nga ekyobugagga ekisinga ttaka omuntu atasobola kuwa protection ne babeera wali ku district ne batuula kugabana ne tumala kulinda Luttamaguzi lwali ebweru oba Najjuma nga betuyina okubira bamwe ba parliament abataliwo ababa bize mu house okuteesa abali ku ground abakulembeze tubeere tubajje mbuku naye noono omuteeke mu shadow minister mulamba naye yabeera mu parliament is equal accountable but wa parliament eggwanga lyonna nga emisango gy'amataka mu Nakaseke ntera okulaba abantu babiri
Luttamaguzi Paulson Semakula ewamwe we baliyo kati ne webuza obukulembeze obulala bwo bwaki okujja okubakwasizaako bano eyo nja bibuuza n'olwekyo kkiriza olwana abansindikidde obubaka n'abeerwenge kajja rubanda bamuyise sebo honale Luttamaguzi erwengo kajja rubanda n'ekifo kyanjovu bakuyise akasooke tuwulize kanso tuwulirize amazukira amalungi Mr. Kityangambye kwali Bukenya Moses akulembera emirimu gy'enaale mu ttiimu ky'ofatogabye webale nnyo naawe nkulabye bya ttiimu ky'ofatogabye Nigeria ya ground mwami Bukenya ampeereza wano ka message nti kwali awuliriza mwebazizza n'emirimu gy'akola Asira afune Ssaabagwira mu Ngoma taxi park n'abadriver mwenna mwebale kuteekako kuwuliriza Walusimbi ne bakyazizza daily market Ngoma nayo ngiraba ne badereva ekiwoko n'abali ku pulutebo ensonga eno gy'obuuzizza nsonga nkulu y'amaanyi ate era kwe tuva budget esente okusala mu budget lwaki tutunulira ba MP bokka lwaki n'obuwombeefu nedda buli kimu kibaako entandikwa bano be batukiikirira be mulina okusala be balina okusookebwako ng'onaayagala okendeeza kunva ku lujjuliro nakwata kuzaa mwana okwata kuzaa mukulu ate kuzaa taata taata omujja mu kifo nnyamegere asooka azongere oluganda ng'amanyi lungi nnyo taata bwe mukwata ku bifiibe namanyi nti byalya tebiwera enkya yabadde agula afukira ajagula kiro kakati stage njagala kulaga ekisooka akacankana we kavudde kwabadde kwogera kwa permanent secretary wa Minister of Finance Ramazan Ngobi era namulaba live ng'ayogera yayogera ebigambo ebikulu bingi naye bemupi baadde badiscuss nga tebavaayo kulaga ffe be bakulembera bo bagamba yabanyoomi yayisizaamu parliament olugaayo naye yagambye bw'ati ekisooka stage enyeza budget enkulu kuliko kyetuyita preparation and formulation okweteekateeka okugiteekateeka singa bwe tuwa ekitabo kya council n'ensimba ne tugaa kino kisandegendako bwe giti they prepare and formulate a budget paper budget framework eyo Ministry of Finance yekola ekyo nambeeki bwe tuba eri ewaffe ku magombolola ne kuki technical planning committee abakugu abategeera parliament budget eyo district planning committee egenda kola etya yes stage 2 is approve and presentation budget eyo ereetebwa mu bano bannabyabufuzi okutunulamu priorities ze baagala zikolebwe mu bitundu byabwe oba mu ggwanga ziteereddwamu kakati abo bakama baffe wano we bagiramu era bw'osonera ku budget eno ya 2023-2024 yes. mulimu ebintu bye baagoba ne bagaa nti zino biliyoni 1.3 ze mutadde wano ezo tuzigobye tetujja ziyisa si priority kati oba otegedde bulungi omitataddewo wasotaddewo zirutwawula engoma yavuga nnyo eringa twali tumulowooza nnyo ngolo ze professor Lusim program lengera ebiri mu ggwanga mubiwulira wetutuukidde olunaku olwaleero cabinet yo twagivuddeko balayidde era bali mu mirimu gyabwe bakakalabya wabula ekiri mu nsonga z'abantu expenditure ya parliament nakoze nawulire baga nti parliament bayongereko ku budget tubeere n'obuwumbi trillion bwesedde mugamba kiri obwesedde 5.8 obuwumbi bwa dola bubanga ndowooza webanga nkozesa simple calculation bw'obuwumbi bwa dola nga 21 simple calculation nene ensi okubeera nga ekosa billion 2 naye kati golaba okyogera bw'otyo America budget yayo eri trillion 7 eza dola trillion 7 ffe tetunaweza wadde trillion 1 n'obuwumbi 10 tetunabuweza mu budget yaffe tuli mu billion za dola 2 tukuba enduulu bali balina bye batunda balina bye bagula budget yabwe era bwetyo sente za America zekosa mu defense expenditure ziyimirizawo Africa financial budget ya Africa emala kubanga America ekozesa billions mu defense omu billion nga 6 buli mwaka eteeka mu sente za defense byokwerinda biki ebyokuba mundu ne billion 6 za dola kitegeeza nti awamanyi ensi ekunukiriza mu budget ya America ebeera South Africa oba ne Nigeria bebali awo mu buwumbi awo obulinzi okugenda ffe tetunakugenda wala so ne balwala ekirowoozo bana abakulu nti okusaasaanya kususse ennyingiza ntono
ne batunula tutandika okubaako we tujja bwe banokoddeyo bagambye parliament yebeesala 50% of their expenditure bagisale tebongeddeeko walala kakati ate nabadde ndi awo nga bagamba nti ate bongeddeko ne baganoga nti bagenda kwongeza beerosi ate banaawuuzizza ekirala basala ze bagenda okusala ku MP be bagenda okuwuuza kati ono gundi waswa engeri gyali local government gundi amanya beerosi kye bayitamu babadde babawo omutwalo babagenda bongeza 100%. Ndoza je mitwale ebiri bwe bobaze kitono 100% jiba mitwale ebiri bwe bakyogera mu percentage olaba nga babongeze nnyo 100% jiba mitwale ebiri baziba wa mwaka je mitwale 24 akati awo tuli debate egena parliament lwaki buli nsi bwebera buli batunula mu kukendeeza sente balaba parliament batunula okwanti abantu baspendinga nnyo balaba ani ayiga ebitongole bino ebisatu ebifuga eggwanga oba ebitundutundu executive, legislature ne judiciary emikono egyesatu bonna baspendinga omulamuzi ali omusala gw'omulamuzi guli mu milioni 15 abalamuzi abo bemanya abamanyi abali wali naye tujuka Uganda era kinga abalamuzi era nakozo bayungulawo ekibinja era nisima jatugamba bayungiramu ne bagamba kino kijje kigende kisanyiwe emisango ezo na sente ba RCC ba RDC ba diso abantu tumamina mwendo naye yo tebatunulayo bagenza okutema atema bo bayinza okujja sente baga parliament ebitundu 5 ku 10 naye nga ne parliament tujunulamu eina sinza kyogera mu Lungereza kyono ikiyinza okuvuma ennyo kivoola nti bayina engeri gye bakola batambula engendo zisukka nawula baba ne sente zigende Makka kati ngate Makka kusinza kumanya kwange okubusiramu nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakirambika nti okola ku maaliyo kujja akasente ng'ofunyeewo ko ofuuse omugagga n'ogenda okolako hijja kati abanabe aba parliament babakolera hijja ate n'abasiraamu tubalina mu parliament awo bangi ddala era balamaze so expenditure balabye nga nnene naye ekyebuuzo kiri nti lwaki parliament kiso kya mbuzi kitunulira mu baazi ebino bidiridde okuba nti waliwo amawulire agafuluma nga waliwo expenditure ezaafuuka ekizibu expenditure zagenda zijja ne gatutuka keno agamu gajja ku butambi obwa social media agamu gali ku mainstream ene waffe mu radio ne television nti speaker waba yatambuddeko nga ukakafu bwabyo ne tubutegeera leader of opposition nako zonagati nazibalabala yazitematema nga wulaba nange mpitirivu yezirize nazizaayo nagati azilizange zafisse kati awo tetutegeera nti okumanya mufisa ne sente kati temutawaana sente duzisale bakobye enduulu naye nga owekitiibwa bwali wasataddeewo zirutwawula abantu babuuzeeko weebale nnyo ssebo omukubizi wa pulogulaamu eno ne bannange kansonisiima honorable Luttamaguzi bendi nabo wano olwaleero njagala kutwala omukisa guno okuyozaayoza bannayuganda bonna olw'okutuuka mazuukira ga Yesu Kristo obadde oyogera ku message wano njagala kusooka kusaasira naye nga sinnasaasira kkiriza nkutegeeze nti Beene Ssaabasajja saagala kwongera ku message ye kubanga nga bulijjo bw'ayogera tetuddamu yaweereza message yabaddemu ebintu byonna nga birungi naye nze kkiriza mu message ye njijeyo obuntu bubiri akasooka yagambye nti bulijjo bwe tubanga tuli mu ssaala z'amazuukira olwaleero nga bwe tubadde mu kyaki batujjukiza tusoma ku Peetero omutukuvu ne tumusomako ate ne tusoma ne ku Yuda Taddeewu kati abantu abo oli yegaana Yesu emirundi 3 ate ono ye yalya mu Yesu olukwe naye bwe yabadde awandiika n'agamba nti tufunemu kye tuyiga okwegaana bannaffe obadde n'ensiima mukolaganye olw'ekimbeera oba ebyenfuna oyo simumanyi oba tanteresanga kiramu batankosina kiwandiikobalo yagula saaliwo then era ensonga endala gye yazzeemu kwe kulya mu bannaffe olukwe
era yanawuzaayo abakulembeze ne bannabyabufuzi. Kati ffenna tuli mu nju eno tulina okutwala obubaka bwa Ssaabasajja era mwagaliza Christmas amazaalibwa amalungi sebo bubaka mukama waffe baffe twasiimye era mukkirize njagalize n'akulira gavumenti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nalabye ku mawulire nga bagamba essaawa eno ali lwakitula yagenza agira mu kyalo mwagaliza amazukira amalungi kiriza nina obutalekeka ekisooka ntwala okukubagiza bonna abaviiriddwako abaabwe naddala njagala kukutegeeza nti ewaffe twafuna ekikangabwa ku Lwokubiri omwana yabula twamugwako nga bamusaze ne bamujjako omutwe n'ebyomunda era twamuziika ku Lwokubiri e Kasambya. Omutwe gwo mwagulaba? Omutwe gwo twaziika teguliiko. Kyali kikangabwa ky'amaanyi. Mwana wa muto wange Tabani Vincent twasoma naye ku Ngoma Primary School nzikiriza nsaasire abantu abo ate era nsaasire Ekoko Gwanga omusomesa munnange Madam Balolera yafiiriddwa omubeezi nga kibinja era bamuziisa okwosa jjo nja kuyitayo mulabe saasobodde kubaayo naye nja musaasira n'okusaasira abamwetoolodde. Kkiriza ku ngeri eri gye nkugambye eya kidnap ey'omwana waffe gwe baawamba mpiseewo obubaka nga nkozesa Beat Radio nti njagala kutegeeza baminisita baffe aba internal affairs Major General Kayindo Tafiire ne Honorable General David Muhoozi Lubakuuba nti mu bendo lya Kato Corridor egombolola 5 police station teri erina police patrol. Amagombolola 5 manamba bweddu kakati kireesa obuzibu bw'okuba nti abapoliisi basobola okuva mu kifo ogoberera ensonga. Nakola nga IGP Mugambe acting Major General Kasigazi tumusiime Kasigazi sebo twagala kukubira Kasigazi n'oyo gwe mwogerako alina amaka gawe Kapeeka ali awo Kapeeka omutwala member of parliament ze mutwala ng'omubaka nenga bomanya abasajja abo tebalina General Sale ng'omutwala mutwala naye alina kyakolawo atagikubadde Mwami Luttamaguzi agambye olina waffe Nakaseke sebe ekitundu kyo ky'eŋŋoma awo Kapeeka oba obadde tukimanyi alimire wali amaka patulo jangu yembwangu abapoliisi abali eŋŋoma tebasobola. Nsembayo n'obuntu bubiri sebo akasooka ka byanguudo oluguudo lwaffe Ngoma Luweero era katentuuka ereeti wano lubi nnyo naddala waliwo ekitundu kye bayita Kayiwaggobe section ye Kayiwaggobe okutuukira ddala Emijumwa ne bwe ziba zino emmotoka ennene badde neewunya nga mpitawo nti olaba eyange eyitawo bweti naye abaana ba taxi abaana ba Nuwa abapiki n'olwekyo njagala kusaba abayunula abali station de Luweero bajja ne bakolako na bisojo ekyo kitundu kyonna ne bakireka bwe batyo mbasaba n'obuwombeefu banguwe okutukolera. Deni Nakaseke Luweero section ye Lugogo njagala kwebaza Honorable Luttamaguzi wadde ali wano manyize empa credit oli wakoze na Juma Saala chairman Kibirango ne chairman Com bantegeeza ku luguudo olwo basonda naye ekyennaku Kibirango bangamba yatuwa emitwalo 5 alika kyennaku ki chairman Com emitwalo 2 kyennaku omanyi tulebenga kukwenya ba bali emitwalo 7 awo nange waso atalina office bombi bawa 7 zinempa 10 kakati ebintu nga bino kyovola lwaki nebaza Luttamaguzi ne Najuma bakwata sente z'omuzinzi ne bateekawo era katusobola okuyitawo nkubira abalala omulanga bagende bakwatire ku bantu bano Mwami Mutibwa Makande ne Mwami Kigundu bakulembedde neyiga omulimu guno bulungi njagala tubawa amaanyi sebo ndowooza Honorable Luttamaguzi ajja kukyongerezaako Mayanja bridge eri between Kalege ne Busunju ndowooza wakutuse awo ku Mayanja ngajja mu Lukumbi bridge ya kutuse
yakutuse era yabasazeeko kati abantu. Yes, yabadde Sabaana waliwo Kalule chairperson wa board Semuto yabadde atutegeeza ku team mission n'aba team mission brain power njagala kubatumira era n'okubeebaza n'okubagaliza Eastern Nungi. Yabadde atutegeeza nti babadde ku boda babadde tebategedde baagudde mu mugga n'olwekyo yinule tuyambe kubanga eyo section etugatta. Kiriza nga maliriza nebaza Semuto People's Circle kubanga eriye kuteekamu akasente nteekamu akasente okusobola okutuuka batuwola ate era bawola n'abantu mbeebaza nnyo sandi badde wano ennaku zino ndudde okwewolako Semuto People's Circle newolerayo ddala ndi memba sebo mu Semuto People's Circle era omusajja yantwala okuligestalingayo byafa bamuyitanga Kigundu Salongo Kigundu w'ekimegeredde yantwala n'egesa mbadde neewolayo ko naye nasasula naye njagala kuddayo kwewolako manager ennaku zino mbadde sikyamulaba manager wa Semuto People's Circle njagala kujja kwewolayo ko mukyala Dorose naye ono bikodiyo webeera nnungi ojja kuwolebwa bawole nnyingi nze mbeebaza abo kubanga nabasanga eyo lwaki nabajoiningako nange nga omukulembeze mu kitundu Sesako ne nagenda okulaba operations zaabwe nga ziri smooth nga nungi nnyo eri common people nange ne ngakambere member we nabeerangako ne akanguddeko nange nga neewolako naye ennaku zino ndudde okwewola era nsuubira enkyanja kujjawa genosale sewe mukaba wayitako ewa genosale oli bulungi tomalako wuuzo enkya nsuubira okwewolako wadduka n'ensawo n'essebo naffe n'olwekyo nga nfundikira kiriza muganda wange ayongeddeko eddoboozi aba Semuto People's Circle tubasiima emirimu gye bakola nga 2 Ogwokuna omwaka guno Kawagalo kyekisaawe ne Mutesa kye yasambirako omupiira tugenda kuba tufundikira tournament y'amagombolola mu Musaza Bulemeezi era owekitiibwa Minister Salongo ajja kubaayo naye nkubiriza abantu bonna maama kanga wantegeezezza owekitiibwa Mutyaba nti ebirabo n'ebirabe kyamwe ku byempi kati ono ye Luttamaguzi ebbaluwa ye ngenda gimutuusaako wano naye abalala bonna abakulembeze abali mu kitundu ekyo mbasaba muteekemu amaanyi tugenda okufundikira empiira egyo nga gituweesa ekitiibwa ng'essaza Bulemeezi bannaatameggwa b'amasaza omwaka oguwedde. Mukama atuwe okuteesa okulungi. Webali nnyo Kansoni Nsima akaziriro kaliwo. Sebo neyanza nnyo neyanzege muganda nge Professor Walusimbi nzikiriza na museko oyo yenna agyekuumiddeko radio beat gyasinziira emisana ga leero 9 kawumuza 3 e Kampala 9 kawumuza 0 eri waffe mu Greater Masaka batutega ate batuota buliro kubanga ne ku mutimbagano tubeerako. Sebo nzikiriza njozeyoze abagoberezi ba Kristu bonna okumalako okusiba kwabwe ate n'okutuuka ku Pasika mbayozayoza era Sebo Honorable Luttamaguzi ntuusiza obubaka bwange wa Papa kubanga anti Luttamaguzi wa Papa atuuka Vatikani njogera byange Sebo Honorable Luttamaguzi atuuke wa Papa atuuka entuusiza obubaka bwange n'obw'abakozi bonna Sebo mu ggwanga nti aleluya azukidde nga bwe yagamba Yesu nga bwe yagamba webale nnyo bwe bubaka bwe nkutumye Sebo atuma omukulu takola ki tamagamaga webale nnyo webalire ddala Sebo nzikiriza era nyongere okuyozayoza abo bonna abaweereddwa ebifo mu cabinet nabo ba cabinet ministers ne ba ministers of state okubayozayoza nti muyoge naye njagala okubakubiriza kino honorable n'abalala bonna abaweereddwa ebifo nti temwaweereddwa bitiibwa mwaweereddwa buweereza n'olwekyo muweereze bulungi mu bifo ebyo ebyabaweereddwa. Nzikiriza Sebo mu dakiika nga tewera nkubirize buli munnayuganda yenna ennaku zino ensimbi zaabuze ensimbi ntono nnyo oba gundi obuvunanyizibwa bwe bwakuze
mpuliriza waliwo ensimbi okubula n'obuvunanyizibwa okukola kubanga kantuuse ensonga zange abali ennamaliga mu katale nga bamaama naamu gyali nnamaliga neeri maama Chris ebombo ne Mutansava ne muganda wange Kafero Ataras ali eri gye bayita ekyawagonye eyo mu district y'Erwengo Erwempaama naye awulirize nti ensimbi zaabuze nnyo naye tukwate entono ze tuyinawo tuzikozesa ekyo ekirina okukolebwa. So n'olwekyo obwo bubaka ssebo. Ekirala nzikiriza nsiime pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Week gye tukubye amabega eno gye tuli mu komekereza kankuwabule mwebaze Ssaabasajja yasiima yekka wano mu Buganda engeri singa era badde Muganda balinja kukunenya naye engeri gy'otali kankuwabule nti wano mu Buganda Ssaabasajja yasiima ngambye kumusiima tosiima mwebaze yasiima yekka webale nnyo njagala okwebaza pulezidenti w'eggwanga awali mu butuufu General Yoweri Kaguta Museveni. Sebo weekend gye tukubye amabega ku Lwokuna bateekawo kye bayita mentorship and awarding session mu State House. Nabalaba abo bonna abakolerako eggwanga abakolerako eggwanga ebirungi ne basiimibwa kubanga era Oweekitiibwa yagamba nti bw'oba tosiimye abo abakolerako eggwanga kimalamu amaanyi abalala abakola. Webale nnyo wamulaba bulungi so kakati njagala okumwebaza kwekyo kye yakola era n'okunokolayo abo nalaba Professor Justice Kanyehamba endaba Honorable Kintu Musoke endaba Mrs. Geraldine Namirembe Bitamazire nga nkyasomerwa ettamu mu primary ye yali minister w'ebye education ate jukira yakikirirako n'empiji yabakikirako. So kakati twagala okumweba Professor Ezra Suruma, John Wycliffe Karazarwe, Honorable Edward Kiwanuka Sekandi n'abalala basiimibwa kubanga obooli awo ba Honorable Luttamaguzi baganti akoze obulungi asiimibwa. So nsaba Honorable Luttamaguzi obooli awo atuuse eddoboozi lye kukwebaza pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Etajja kusiima gwe anti ngamba nti nange ajja kusiima kyakasaka ajja kutuka ajja kusiima banaabanga mwako gujoizo kwa kulistia wanasi obooli awo sebo nzikiriza okuviira ddala kukutambuza ekkubo ly'omusaalaba abawogezi bonna babadde ba preachers babadde ba preaching ebintu bisatu nze bina nokoddeyo eyo gye nabadde ekisooka nga bavumirira enguzi ate n'okutuusa amaloboozi g'okugirwanyisa mu ggwanga wano bonna babadde basaale ekirala obutonde bw'ensi abantu babadde basaale okubusaanyaawo ensonga ey'okusatu ebadde ku ttaka ettaka okulirwanyisa era kati wano wenviirayo n'ensooka ekisooka kya byonna n'ensima kozi mugambye kusiima gotosiima kwebaza neneebaza akakiiko ka Brigadier General Henry Isoke State House Anti-Corruption Unit akarwanyisa enguzi era sebo Oweekitiibwa Luttamaguzi njagala okuloopera nti akakiiko kano kayambyeko mu kulwanyisa enguzi obulyake n'obukenuzi ensimbi z'omuwi w'omusolo ezitokomekereeyo ba accounting officers ze batwala ba town clerk ba permanent secretaries ba kawo n'abalala sebo era wali mu paaka local government okimanyi bulungi nnyo nti mubadde mukolagana bulungi nnyo obooli awo akakiiko ako naye okulwanyisa ensimbi z'omuwi w'omusolo sebo nsembayo na kino nga nkuloopera Honorable Luttamaguzi waliwo omusajjawo bamuyita Siraaje Muwulya asangibwa mu Wagaba zone Rubaga ku ttaka ly'omugenzi Kabuusu sebo ali mu kuloopera nti yalekebwawo omugenzi Kabuusu yamulekawo kati emyaka 28 naye bazze ne bamusenza oluti era wetwogerere essaawa zino talina waasula ennyumba yonna baagikoonye eri ku ttaka Ekabuusu mu Wagaba zone bagiyitayo Rubaga era sebo gwe nga bw'oli minisita shadow minister ow'ekisiikirizo ow'ebyettaka musajjawo Siraaje Muwulya ali mu bbanga kati ali mu bbanga
era ne pasika tagikutte kubanga n'abaana bali mudduka naye ng'omugenzi yamulekawo omugenzi Kabuusu emyaka 28 yamulekawo ng'awawe yamulekawo ng'omusigire yamulekawo mu nkola ki anti yali omu kwabo be yakuza yakuzibwa waka webale nnyo emyaka 28 ina benefits naye bannakigwanyizi abeegwanyizi ebyabwe bazze ne bamusenda bagati ago tolina kubeera wano yes nga bwe walwanirira ennyumba y'omugenzi Mugambwa naye teyadda anti mpuliriza nga bwe yalwanirira nakati alwanirira essiraje mu Wuulyo w'e Rubaga mu Wagaba zone mpumbawumba na kino tuyina okugema nga 2 kutandika ku Lwakubiri era sebo engoma babuulire ne Nakaseke ne mu Central mu Uganda kye tuyita yellow fever vaccination omusujja ogwo ogwenkaka webale nnyo maama wange Sara Mukaka bano ali erwettamu boyagera yellow fever ayinza obutabitegeera ngwenkaka webale nnyo era abasawo bagenda kutandika omulimu gwabwe sebo nga 7 ogwokuna tuyina emisinde gya Kabaka yebuteri ku Sunday Kabaka birthday kuva mu misinde tuloke tujje wano era sebo njagala abo bonna abatanna bakugula mijozi badduke bunnambiro tujja kuva mu misinde tuloke tuyongere program eno bunnambiro sebo ne radio beat njikubiriza tennagura mijozi afwe tetugulira mawulire mugende mu twaguze dda kale webale nnyo webale ddala fwe tetugulira mawulire twakivako ekyo nga 10 mfunye wano obubaka okuva mu muganda wange Kalule Isaac coordinator poor people's campaign ye coordinator Kalule Isaac coordinator wa poor people's campaign mu Uganda yonna ye coordinator agambye nti nga 10 tugenda kutandika exercise ya massive population census tugenda kubala abantu ndoze jja kukomekereza nga 17 so ali mu kubiriza abantu bonna babeerewo okusobola okuwa amawulire oboli awo gatuyamba okuteekateekera eggwanga so nolwekyo mbaagaliza okuwuliriza okulungi abo bonna abagyekuumiddeko Beat FM Luttamaguzi ensonga za Siraje sebo ngenda kuzoogerako mu second sebo neyanze